ebikolebwa byonna ono omusajja abyogera byolaba byonna biteeketeeke oba oyagala oba toyagala naye Museveni Jeno Museveni kale Abaganda bwe muba mulowooza nti Kyagulanyi yekka ye Muganda era emigo gy'Abaganda balina gikuba ye mugenda kufuka basireevu ku ttaka ly'abajjajjammwe. Olunaku lwa leero byonna ebikolebwa kagenderere. Olunaku lwa leero Museveni agezaako okuzimba obwakabaka bwe ku ttaka eritali lya bajjajjaabe. Abaganda bawano mmwe mwaleeta Museveni, Abaganda bawano mmwe mwasasula omuwendo Abaganda 50,000 be battibwa. Wali oyiseeko e Luweero? Abantu abo abaafa tebalina na ntaana tibabasuula mu kinnya obuwanga ogenda n'obulaba bwoti. Si mistake. Ekyo kigenderere. They wanted to dehumanize you, to humiliate you, to make sure you accept that you are nothing. Ekyo nagaano kikkiriza era nze ndifa ne pride yange. Okyogeddeko tuli wano mu center naye genda oyiteko we Masaka munda omwo ng'oggyeko obwavu obufumuka ng'enfufu abantu bababbyeko amataka gaabwe. Nze ndiwe Kanoni naye waffe akasozi Kasaka, akasozi Koome n'akasozi Kitemu ewazaalibwa Fire Lutaya bonna babuwambye basengulako abantu n'amalaalo ne bagasenda balinga babapanishinga kubanga bamanyi bulungi nnyo. Ate kati mwakera ku makyani omuntu ayinza okulaba n'agamba nti be batunda waliwo kuwamba oba waliwo abatunda. Oli munnamawulire obeera ku TV omala ennaku meka nga towulidde bantu balaajana ku kibba ttaka, si ekitunda ttaka naye ekibba ttaka. Almost every week kuliko story. Kati byenjogerako munnange obimanyi kino okiridde Liberate okumakinga sure basanyawo amasomero abaana bamwe baleme kusoma, okumakinga sure ebyenzijanjaba bifo, okumakinga sure nti ebyenfuna bifa musobole okubeera nga musabiriza busabirizi nga mulayininga kukubu bampeyo. Akazi abasinga okufa wano abasinga bali wano ne Busoga ne mu Northern Uganda. Nalaba Museveni ng'atambula mu gye yayita trek nendaba omusajja mukulu Museveni gye yayita nga lwana addayo ebirembo ng'afukamidde nga muweeyo ez'omunnyo ne ngamba waawo. So ebyo bwe biba tebikuluma obeera oyina ekizibu ku bwongo. Bampita Eke Master Kawandula Bigambo Promax. Mu mawulire ge tulina essaawa zino kimaze okubeera nga kikakasibwa gavumenti ya ggwanga lya Uganda. Speaker oba former speaker Nalongo Anita Anet Amongo kaweddemu. Ono yayitawo ane opposed nga tavuganyiziddwa ku kifo eky'omubaka wa Bukedeya oba giyite Woman MP Bukedeya District. Kakati wenjogerera essaawa zino ebintu bimaze okubeera nga bikyuka. Gavumenti emaze okulangirira bano nga bagamba nti ono yayitawo mu bukyamu era mbu ono okulangirirwa kwe kwali kwa mbukyamu teyalangirirwa mu butuufu nga kitegeezeddwa nti akalulu kewuwe kagenda kubeera nga kaddibwamu giyite by elections. Bannange akukyayi bw'olaba nga asituse nawerekerwa akubanja kakati ng'omanya ovudde mu kulyako akatono. Jjukira nti ono abadde speaker wa parliament ya ggwanga lya Uganda. Ebyaliwo byonna twabikutegeeza ng'omukyalo ono alemesezza abantu bakwata mu babiri balambirira okubeera nga bamwesimbako. Ono yakozesa amaanyi ge yali alina nga speaker n'akosa essente ze yali alina nga mugagga kaakati abaali bamwesimbyeko bonna n'abalemesa abalala abaaliwo n'abagulirira. Twatuka n'okulaba omukyala yali yeesimbye ku kadi ya NUP ng'avaayo ng'ategeeza nti ekyaŋŋaana okwesimbawo oba ekinzigye mu reesi oba mu lwokaano ono omukyala muyinako bwe muyita siyinza kubeera nga mwesimbako. Abafamire yaffe batutuuzizza. Kaakati nno gye bwongedde olunaku olwaleero nga gavumenti emaze okukakasa nti ono okuyitawo kwe ani opposed nga bw'olabaawo kwali kwambukyamu kwali kwa bumenyi bw'amateeka era kakati bano bakakasizza nti akalulu ke kagenda kubeera nga kaddibwamu bupya addemu bupya okwesimbawo. Abantu abali bamwesimbyeko baddemu bupya okubeera nga bamwesimbako. Kaakati nno onaawulira embaga onaawulira zinaayaka ekyebuuzibwa ono anakkiriza okuddamu okubeera nga yeesimbawo ku baka bwa Woman MP e Bukedeya District. Ye abaffe bw'anaaba yeesimbyewo
aneesimbira ku kadi ya NRM oba anajjanga independent. Abaffe bw'anajja ku tiketi ya NRM Jano Museveni yori Kaguta tibahabulwa ono omusajja omukulu w'enkofiira anajja n'amukampeyiningirako, anajja n'amusabirako obuwagizi oba nedda. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo amawulire amalala agafulumye era ku mukyala y'omu. Gano nga galaga waliwo omubaka ono oweerwengo ku lisiti efulumye ku bantu abalina essente enkalu eza Nnaalongo Anita Annette Amongo. Jjukira nakutegeeza waliwo abakungu abaava munda mu poliisi ya ggwanga lya Uganda nga bavudde mu miitingi eyo eyali esembayo okugenda okwaza amaka ga Nnaalongo Anita Annette Amongo, nga kigambibwa nti baamukubira essimu ne bamugamba tujja okukwaza. Ono ssente n'azitegulawo. Kati mbu ssente bwe yazitegula omu ku babaka bwe yaziteresa y'ono Oweerwengo. Wuliriza amawulire agakagwerwengo kigambibwa mbu Honorable Muyanja Ssentayi y'omu ku balina ebyobugagga bya former speaker Right Honorable Anita Amongo. Soko owulire emboozi eno tweyongere. Era abagambibwa okuba nti balina okukwatibwa nga bateberezebwa okuba nti be bamu ku bakyaterese ebyobugagga naddala ng'ensimbi enkalu ez'omubaka abadde speaker wa parliament ya Uganda Anita Amongo. Akulembedde ku lupapula ye Honorable Aliko Edmund. Kuno gattako namba 2 ye Honorable Javira Simwanga. Namba 3 Ssentayi M. Ebikalu ebya speaker naye nga abantu bo tebaganyirwamu. Nzogande weebuuza ng'oli mubaka speaker mukwano gwo naye nga mu constituency eyo tolinaamu ddwaliro, tolinaamu katale, tolinaamu factory yonna nti oba ewabaana mirimu. Kyokka nga omubaka mukwano gwo naye nga bwe mujja mukola foundation era nga foundation eyo eriko ya mubaka foundation. Lwaki teyali ya Bukoto West Foundation? Kubanga oba okolera abantu foundation zandibadde like Bukoto West Foundation essente z'omuwi w'omusolo ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Kakati nno ebyerwengo ebya Nnaalongo Anita Annette Amongo eyaliko speaker wa parliament ya ggwanga lya Uganda byongera okulanda buli lunaku olukya, buli lunaku olubeerawo. Ono amawulire ayongera okubeera nga mukwano gwange mpuliriza gamuwandiikako naye nga eŋŋandiika gye bagamuwandiikako ono gongera kumukkatira nakulaga nti kaliya ye mu politics etandise okubeera nga yatuuka dda ku climax. Kaakati ali mu kukkirira bukkirizi era nga tuli ku the downfall of Nnaalongo Anita Annette Amongo. Magogo tetukyali ku raise, tuli ku downfall. Amagwage amaserengeta ge okuva ku ntikko ne sipiidi jakkiririrako mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Jjukira nti ono okusinziira ku batunulizi b'ensonga bagamba mbu ono okuvayo mu myaka gya 2023 General Kaguta Museveni bahabulwa yali amaze okubeera nga akitegeera nti ono yali atandise okubeera nga akukusa ensimbi ng'azingiza munda mu ggwanga erya Uganda nga zivaawa ziva bweru wa Uganda nga zigenda kukola ki. Ono ng'atandise okuzimba empire oba obwakabaka bwe ono nga yeegwanyiza entebe ey'omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda. Kaakati ono ne mu parliament yeeta kisuubira kubeera nga obwa speaker bugenda kubeera nga bumuvaako. Jjukira ono yavayo n'ategeeza ekisanja ekiddako nze speaker era ne muto wange Tayebwa njagala mumuwagire nnyo. Ono ng'akakasa nti yoledo obwa speaker yali abulina mu 5 kumbe teyamanya nti ampuliriza baali bamukongooza bigere byonna bye yakolanga baali bamaladde okubeera nga bamwetolola. Kati mu ngeri y'emu omukyala amanyikiddwa nga Robina Nabbanja Musafiri ono nga prime minister wa ggwanga lya Uganda ebigambo ebifulumya olwaleero bimaze okubeera nga byentyemula omutima. Obadde okimanyi nti ono ali ku bantu atugumbula mbu yatta abantu, omukazi yatta abantu mbu. Ekisinga okubeera nga kikwewunyisa njagala nkutwale mu mboozi y'omukyalo ono owulire engeri gye yatirimbulamu famire y'abantu. Kyokka nga ekimutisa abantu kwali kwagala kubeera nga ono babaako ettaka lye bamuguza ne bamugamba tetutunda.
bwe bamugamba nti ettaka lino tetulitunda, ono kye yakola kwe kubeera nga akwata abavubuka bakawuula babanywi b'enjaga, ne bakwata emiggo, ne bakwata amajambiya, ne bakwata ebisse ebya buli kkala, ne balumba famire y'ettaka eryo lye yali abagambye bamuguze mbu ne bagaana okulimuguza. Kaakati ono n'abayungulira agavubuka gakawuula, ne bakuba famire eno ne bakakkanako, ne babakuba emiggo egy'abaserengesa ekaganga. Era ogenda okakkana nga famire ey'abantu abaali bawerako esigaza omuntu omu muganda nga Nikolai e Dubai, nga wasigaddewo omuntu omu nga basigadde bonna battiddwa ku biragiro mbu bya Robinah Nabbanja Musafiri, essaawa zino Prime Minister ow'eggwanga erya Uganda. Era nga boolaba omukyalo ono ebigambo ebyo mukwano gwange mpuliriza yabireese, wabula saagala weewuunye nti ono olw'okuba yatta abantu oba yatuma ne batta abantu si ye yekka akikola munda mu ggwanga erya Uganda. Tulabye abantu bangi nnyo mu ggwanga erya Uganda, mu nsi yattu, nga batirimbulwa, nga battibwa, wabula ababatta bagenda okuvaayo nga bagamba nze nange bantuma butumi, nali mutume. Kati njagala tugende mu mboozi eno mugwana nge Nikolai e Dubai owulira abantu obubi nga balina 5 square miles n'obagamba munguseeko 3 square miles nzimbeko barracks. Famire negamba tujja kuguza, era wali olina Nabbanja yali afiddewo alina ne Beni namugwanya nga bonna bali awo. President olwamala okuvaawo bw'ati nga bayingirira famire nga bamugamba tuguze, ffe tebatuguza president. Omukyala ne famire ye ne bagaana. Bwe bagaana, Nabbanja gye yajja abarundi, manyi Nabbanja taata we ne maama we barundi, yazaalirwa kuno bajja mu myaka nga egya 1905 eyo. So n'abaleeta nabateeka ku ttaka ly'omukazi lya famire nga ba squatters. Kati abantu bano ne beekubira enduulu ne bafuna poliisi ebakuuma. Nabbanja agamba bana ba squatters babakoleko effujjo. Ba squatter nga bamugamba nti owaayi bano abantu balina ki? Balina poliisi yebakuuma, balina security. N'ababuuza balina poliisi oba balina magye, nabagamba nti balina poliisi. Nagamba kale, nakubira mwami Ochola namugamba withdraw that security. Era mwami Ochola ya withdrawing security. Family ne babakola mob justice, ne babatta, ne wasigalako omuntu oyo bwe batyo bwe bakola. Tambuza vidiyo eno Munnayuganda ate ofollowinge page yange eno ekule kuba ye rediyo yo. Bannange njagala babuulira kino bwe batyo bwe bakola. Nabbanja muwulidde yatta famire ya Samson Kisekka. Mwenna abatamanyi Samson Kisekka mumubuuze era mumusomeko omusajja oyo mujja kutegeera Samson Kisekka yali yaani. Abatamutegeera mumunoonyeeko. Sigenda bannyonnyola Samson Kisekka yaani, naye ngenda babuulira nti Nabbanja ekyo kye yakola bangi nnyo bakikola mu Uganda. Bwe bamanya nti gavumenti erina program bweti ne bweti, erina weegenda okugula, erina project gyeyagala okukola oba kuzimba oba kuyisaawo okuba oba ki, be bagenda ne bacunya abantu abali mu kifo ekyo ne babagula layisi, bo ne baguza gavumenti ku bbeeyi. N'osanga poloti gavumenti egenda kuyisaawo kubo nga abantu baawo basaba miliyoni 10, naye ng'ono aguza asabawo kawumbi. Kubanga azze n'agulawo n'ateekawo ebizimbe n'akola ki, kubanga asuubira nti obuzimbe bwali mu kuteekawo gavumenti bwe najja okubumenya nakyo ejja kumuwa akasente akawera. Babikola. Nabbanja yabuza Kibalama paka olwaleero tatuwanga Kibalama. Nabbanja tumubanja Kibalama. Nabbanja ayongeddeko omusango omulala. Yatta oyo omukyala kyayogedde mubiwulidde bulungi, yatta abantu ba famire ya Samson Kisekka ng'ayagala ettaka lyabwe okuliguza gavumenti. Ekyo tukitegedde bulungi. Bwe batyo bwe bakola. Maama Sweetzland nkutumiddeko nnyo kossa famire yonna
bwe bato bwe bakola. Bannansi bangi ab'enjawulo abafiiriddwa obulamu bwabwe olw'ebintu byabwe bye balina naye nga baagaana okubitunda ku buwaze ne bafundikira nga babamiziza omukka omusu olwo bo ne basigala nga beegaggawaza. Omuvubuka ono gw'olaba afuuse ettabbu afuuse ekyonga munda mu kibiina kya National Unity Platform. Olunaku olwaleero emboozi ze twasoose okukola bano be bamu ku bantu be nabadde nkutegeeza nga bagambibwa nti bano baliko omuntu abasindiikiriza emabega. Wabula wadde bino byonna weebiri abavubuka bano nga babikola era nga bagenda mu maaso n'okwogera ku bakulembeze okubalima empindi ku mabega n'okubawanda ebigambo. Njagala owulirize ebigambo bino. Omukulu ono yagezaako okusaba kaadi ya National Unity Platform bwe batyo kaadi eyo baagimumma amanyikiddwa nga Wayiza ne bagiwa omuntu omulala. Wabula kaadi bwe yamummibwa yavaayo n'ayogera ebigambo biyitirivu nnyo ku kibiina. Wabula oluvannyuma yafundikira yekkakkanyiza era ng'agamba nti ebyo mbivuddeko mbimaze. Kakati olunaku olwaleero jjukira nti ono yali fuutu sooja. Bwe yatuuka n'abeera ng'alaba fuutu sooja akooye okuba fuutu sooja n'ayagala akyuse afuuke omukulembeze era kugenda ku kitebe bw'ati n'alaga interest ekitaali kibi okwagala okufuuka omukulembeze. Wabula abantu b'oku gurawundi n'ekibiina okutwaliza wamu abaali bamaakinga oba bali bakebera empapula bagenda okugattagattanga ku gurawundi omukulu taliiko Wayiza era nga n'abakulu bagenda okutunatunula mu mpapula ze ng'engeri gy'asalingamu ebibuuzo si ye yali entuufu esaanidde okubeera ng'akwatibwa kaadi eya National Unity Platform bagimuwe era kaadi eno baagiwa omuntu mulala nnyo. Mwami Wayiza yatandikirawo okutabuka n'ayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo ku kibiina. Byali bingi ne ku bakulembeze wabula oluvannyuma yekkakkanya n'afundikira nga yeetonze era ebyali bigenze mu maaso ng'abyogedde byonna byavaawo. Kati olunaku olwaleero okulayira kw'abakulu mu kibiina kumuwunyira ziizi kumufuukidde ettabbu. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi yategeeza nti mugende mulwanirire obuwanguzi wabula obuwanguzi tetwabulwanirira. Kaakati obutalwanirira buwanguzi bwaffe ne bubbibwa. Abaffe obuwanguzi obwabbibwa tunenya tutya abakulembeze nga si be balina okubeera nga batulwanira. News wetwogerera kati Secretary General wa National Unity Platform ayisa ababaka ba Parliament bonna mu meeting n'abategeeza nti buli mubaka wa Parliament kuseteze motoka alina okuwaayo ekuleeta eri ekibiina $15,000,000. Buli mubaka wa Parliament bamutemedde $15,000,000 kuseteze motoka zalina okuwaayo mu mikono gya Secretary General w'ekibiina. Bino biri ku likodi ababaka ba Parliament we bavudde mu meeting eyo batutegeezezza. Twabagambye waliwo ababaka ba Parliament abalaba ebigenda mu maaso nga nabo tebakkiriziganya nabyo. Wenjogerera lopu budget gy'alina eri mu buwumbi 4. Moses Bukenya Wayiza, I respect you kubanga obadde musajja mulwanyi wa maanyi nnyo mu struggle eno paka lwava ku level y'okubeera omulwanyi n'oyagala ofuuke omukulembeze. Obuzibu bwonna bwe bwava kwe kuba nti tewafuna kaadi. Wayogera ebigambo bingi nnyo nga tofunye kaadi n'oyokyayokya emirundi gyonna gye wayokya n'ovuma abakulembeze n'obakkakkanya n'obatyoboola n'okola buli kimu kyonna mpaka lwe wamala ne weewulira wekka n'okkakkana. Nakati kyenyinza okugamba muganda wange gusale ffe tulina bye tutajja kukkiriza kutunula nga bigenda mu maaso. Kati otutegeeza nga General Secretary waalagidde buli member wa Parliament mmotoka za sente z'emmoloka aleeteko $15,000,000 abaffe za General Secretary oba za kibiina. How can you make such stupid statement? Mboze sente baziweyo mu mikono gya General Secretary. Are you sure za General Secretary? Bali bagamba okuleeta sente ba kibiina kisiba kibiina kya NUP bagenda funa $315,000 za mmotoka
babagamba baleteko milioni 15 bazizeyo eri ekibiina kyabwe ekyaba wa kaadi okuba nti kati sano bagenze mu parliament okusobola okufuna sente ezo abaziza musango ki era buzibu ki njagala ombuulire mu Kenya waliwo omutemwa gwonna gwomanyi ogwa sente eziva mu gavumenti nga ziweebwa ekibiina kya NUP okubeera nti zikitambuza oyina bajeti y'ekibiina kya NUP mu nfunayo sente z'owaayo buli mwaka gwenga wayiza Bukenya wayiza osuubira ekibiina kya NUP ekyo kiyinza kubeerawo kitya era kiyinza tambula kitya kyogamba tekina expenses ezeetagisa okubeera nga zikavalingibwa singa ekibiina ekyo tekibeera oba n'ababaka banajja kibiina kye kinaba wakadde ogenda okwesimbawo bawangule nga NUP teriiwo tokimanyi nti waliwo abaana abasoba mu 200 NUP ng'ekibiina bekirabirira bekiweerera bekijjanjaba bekyambaza bekiriisa abaana b'abalwanyi abaafa n'abaana b'abalwanyi abali mu makomera NUP nga pate beerabirira sente ezo bazijjawa olwekyo sente ziza kuva luddawa General Secretary akola mulimu ki mwolowooza nti mwajja okujja sente zinatambuza ekibiina nga ye secretary waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akola mulimu ki mwolowooza nti mwajja okujja sente ezitambuza ekibiina mbadde manyi nti bano abafunye obukulembeze olw'ekibiina be balina okukifacilitatinga okusigala nga weekiri nga kigenda mu maaso nsobe kijja abaakoze okitwala ng'omusango bajeti ya lopu ya bumbi bunasimanyi mu mmeka bagambye nti ezo sente tezina kyeziyamba NUP ezijjanga za lopu tezina kyeziyamba kibiina kya lopu mwava gwe bagambye nti ekibiina kironda omuntu abeere leader waakyo akiliidinge nga tasobola n'aba nga talina buvunaanyizibwa bakukwata ku sente zaafunanga leader okuyimirizawo ekibiina kino kigende mu maaso kadi ye yakutabula okutuusa ku ebyo mpaka kati kadi owulira ekyakuluma ni basajja mmwe bannange oba mwabaaki sigenda kgenda wala kankomaawo naye muganda wange gusale mwesonyiwa abakulembeze baffe mwesonyiwa ekibiina bwe muba temukyagala nabagambye awulira nga NUP byekola tokkanya nabyo era ng'olaba bikulisa tebina gye bikutwala please tandikawo ekikyo okoleremu byoyagala tebijja kukola mu NUP bijja kukola mu kikyo kyeweetandikiddewo so si NUP Kyagulanyi teri yamuyita nti jangu otandikewo ekibiina yalaba bulabi ng'ebigenda mu maaso takkanya nabyo n'asala waayimirire atandikewo ekikye ekyokumobilizinga Bannayuganda bamukkiririzeemu nti asobola okubakulembera okubeera nga tutwala mu maaso n'okununula eggwanga lyaffe naye bw'oba olaba nga bino tebina gye bikutwala naawe oyimirira nga Bukenya Moses Waiza ove naawe mobilizinga Abannayuganda bakwegatteko naawe oyimirire otaase eggwanga lyaffe bwe kiba nga si kyekyo please mubonireeko naye mususo twasamira Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno kakati Hajati Nakalembe omukyalo omusomi w'edduwa oyo gwe nkutegeeza buli lunaku olukya nti vidiyo kasomala okubeera ng'ogiwa ekigalo teweerabira ng'olina ebikusumbuka omukubira essimu embeera n'akuyambako okugitereeza kati akatambi koolaba kano ampuliriza abantu bangi twabakuutya ntubagaba ne mulonde mwami Kyagulanyi baagaana naye kye baakola kwe kutandika okumuvuma obuvumi wenjogerera essaawa zino byonna bye yayogera bituukiridde bali mukka abatwawa nga ntulege Mwaka
bali bantuluwaluna tata webale kuuma ggwanga nakwe okukuuma nga tuli seefu. Ennyumba zibadde 2 zonna nga zabapangisa naye nga nzaliddwa wano nkulidde wano jjange yagula wano mu 19 Museveni yagenda okujja nga weebali amaka ge gaali wali Museveni agenda okuyingira sina mulanga gwe kuba wabula nkowoola Katonda yatonda eggulu n'ensi yekka kubanga Museveni yananyini buli kimu. Bannayuganda bannaffe olumu naffe bituggwako abasajja ababookyayo ekyebiri n'ebitishaati bya yero ne piraawo n'ennyama ne mulyoka mwogera ebigi ne mulyoka mudda ku His Excellency Bobi Wine ne muvuluga ne mumunywesa enjaye ne mumunywesa enjaga tikakati alayidde muzzaako ki abaffe ne tugamba alayidde omusajja gwe mubuuza azzaako ki kiki kyatasobola kwetuusaako kiki kyatalina obusobozi obugenda mu ddwaliro ery'obwannannyini n'asobola ofuna obujjanjabi tabulina abulina kyokka gwe munnaku munnaffe agenda okudduka ekiruddu emulako okufuna obujjanjabi naawe oli kuli olwoko bakwaddeyo ekyebiri bakwaddeyo ekitwalo ogezaako kusiga ekifaananyi nti luno olutabaalo lwe tuliko Bobi Wine ayagala kwekkusa ffe tetugenda kulwanirira Bobi Wine. Kati Bobi Wine avuwa enjaye yeye enjaye munne yali mu kubamenya zezo gains ze babagamba ze mulina okuprotectinga ate mbakakasa bannaffe kino ekijja oba walonda NRM oba tewalonda NRM ffenna tugenda kukaaba kyekimu naye wabula ekibuuzo kisigala kiri nti tugenda kukaaba mpaka ddi? Buli we tunaasigala nga tutudde tuti ekizibu tukimanyi kyokka wabula ekizibu kyennyini kye tuyita kituyambe kye tukaabirira kulwo tuba tulowooza oba nedda. Olowooza sifa abakkiriza nti gavumenti eno eriwo mu mateeka kubanga gavumenti ebeerawo lw'amaanyi g'abantu. Abantu kasita bakkiriza nti gavumenti weeri era egenda kubaawo kubanga olwaleero ekiri mu kukolebwa kimenya mateeka. Gavumenti togikkiriza kubeerawo kasita ebeera nga tegoberera mateeka naye olwaleero ekikolebwa ekiri mu kukolebwa kimenya mateeka naye ffe twakkiriza ne tugamba nti ye era bajja kujja batumenye bamenye buli kimu kyonna nga tumanyi n'ekibakola kimenya mateeka tutuulaawo twetunuzeemu amasimu tukaabe tusiite ebigere ekyo nakyo kiggwe abantu batule twabagamba nti luno olutalo si lwakutereeza ggwanga luno olutalo lwakutwala bitali byabwe byakutwala byaffe ku kabuli. Abasajja baagala ttaka kasita balaba abantu nga wali valuable nga gwe tolina ssente zikozesaawo bagenda kujja batwalewo na kabuli. Kati kino kigende eri gwe mulala ali eyo gwe bayokyezaayo akasente ojotseke owalampe His Excellency Bobi Wine odde ku famire wejolonge wetunuzaamu kamera guweebuuze lwaki bo bennyini tebabikola bo bennyini abali mu buyinza. Guweebuuze lwaki bo tebabikola lwaki basasula gwe ekyebiri n'akatwalo ojja okola ebyo ojja olowooze nti okkakkanya His Excellency Kyagulanyi naye nga tolina kyobafunamu bo abafunamu weebuuze lwaki tebakikola wano. Yabagamba nti kino kisanja teri kwebaka tunywere kino kikyali kituuze ekijja ojja kukiwulira. Kakati nno ebiro byonna ng'omaze okubiteeka ku mabbali ebyabano bannantabuulirirwa ne basaabala ogw'ebbumba gye buvuddeko omukulu Abdallah ono akiikirira abantu b'e Lubaga North
mu lukiiko olukulu olwa paaliyamenti y'eggwanga erya Uganda yalabwako ku kabaga akamu ng'ali ne Nnaalongo Sipiika Anita Anet Amongo eyaliko Sipiika wa paaliyamenti y'eggwanga erya Uganda. Era akabaga ako kaali kakusiibulula basiraamu mu biseera ebyali eby'ekisiibo. Kakati saagala weerabirira, saagala obule. Bwe mba njogera ku nsonga zino njaga tutambule ffenna. Era twakolera emboozi ne tukugamba nti Honorable ono owa Lubaga North alabiddwako kabaga ka Nnaalongo Anita Anet Amongo nga y'omu ku bagenza okusiibululwa. Ono ng'alumiza nti Nnaalongo yali abayise. Jjukira nti omusajja ono taata we musajja musiraamu kungwe, yali musiraamu nnyo era yali akulira n'ettwala eddamba mu busiraamu bw'eggwanga erya Uganda. Kakati omukulu Abdallah ono nga kitegeeza nti amaka gaavaamu ga ddiini ya Buyisiraamu empitirivu ddala, ng'omuntu bw'aba amuyise ku mukolo nga guno kizibu nnyo okubeera ng'agaana okwatendinga. Wabula bingi ebyamwogerwako bwe yalabwako ku kabaga ako okusiibulukuka okwo, bingi ebyayogerwa, emboozi twazikola. Wabula Honorable ono teyasobola kubeera nga atuddamu, yasirika n'afuukira ddala kyesirikidde ku nsonga ezo ezaali zigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Wabula gye buvuddeko Nnaalongo Sipiika Anita Anet Amongo bw'azze n'alumisibwa ekivu oba n'agwa mu kawunyemu nga bwe mumanyi mwenna ebimwotuuseeko oba ebyamutuukako oba ebigenda mu maaso ku lisiti ey'ababaka abagambibwa mbu bandibanga baali bakolagana mbu naye. Honorable ono y'omu ku beemulugunyizibwako mbu ateekwa okubanga naye yaliko, era nga kigambibwa nti waliwo ababaka abaasamoningibwa wali ekibuli. Kati nga ku babaka abo abaasamoningibwa ku lwa former Speaker Nnaalongo Anita Anet Amongo nga kigambibwa mbu ono y'omu ku abo mbu abaali bateekeddwa okubeera nga babeera ku lisiti eyo okugenda okunnyonnyola ku nsonga za Sipiika Nnaalongo Anita Anet Amongo. Jjukira amawulire gaafuluma nga galaga nti Sipiika yali akolagana n'abantu bangi nnyo abali mu NRM n'abali mu bibiina ebya opposition, era ng'ono mu bantu bye yasinganga okukolagana nabo be baamujajjattanga ennyo mbu ate n'abo be yalaganga mbu tebakolagana nti bali kabwanango, nga bw'olaba Mathias Mpuga Nsamba bwe baalinga akulaga nti Sipiika tebakwatagana naye, yamuwa n'ekyoja mu miro ekya Service Award nga n'ekisanja kya Mathias Mpuga Nsamba w'ekitiibwa tekinnaggwako. Kakati Nnongo Luvumo lugamba mbu ono abantu abamu be yasinganga okukozesa mu mirimu gye be bwe yalaganga emisana nti bawalagana tebakwatagana bali kabwanango oba okitegeera. Kakati olwo nga ekiro ate bano be bagenda ewuwe n'abeera nga bakolagana bulungi nnyo awatali nga kuwannanya yadde ensonga n'emu, era nga kigambibwa mbu kaakati ono yali azimba empaya yiye bwakabaka bwe okulaba ng'ayinza okusinziirira awo n'akwata mwami Museveni n'amulindigula ennume y'ekigo. Kati omubaka Abubeka ono ebyamwogerwako byonna amazima ga Katonda Mugulu yagaana okubiddamu okubinyegako ekigambo n'ekimu. Yagaana okubiwa amazzi, yagaana okubyanukula, yagaana okubinyegako mpaka n'okutuusa olunaku olwaleero ono lwazze n'avaamu omwasi ku nsonga ezo ezizze nga zimwogerwako. Ku bigambo ebyo byazze nga awulira wadde ng'abantu abamu bali wathe okuddibwamu, kyokka ate abamu tebali wathe kuddibwamu okusinziira ku kaliba y'omusajja ono gy'alimu ng'omubaka wa paaliyamenti. Kati olunaku olwaleero avuddemu omwasi ku nsonga ez'enjawulo ez'akabaga kali azoogeddeko na bino ebya Nnaalongo Sipiika Anita Anet Amongo bye bagamba nti ku lisiti kwali nabyo n'abyogerako. Kirungi omukulembeze okuvaayo n'ayogera ku nsonga ezimwogeddwako, weewaawo kyetaagisa mu kiseera ekituufu abaffe ekiseera ekituufu kye kino omubaka ono kyaddiddemu ku nsonga ezo ezize zibaawo. Ye abaffe lwaki azzeemu kati nga teyaddamu luli? Byonna bibuuzo byebuuzibwa. Kakati nno njagala kutwali mu mboozi eno owulire bw'abuuziddwa ku nsonga zino ye nga ye
bwannyonnyodde kati kijja kubeera eri ggwe okukkiriziganya nange nti byayogedde bituufu oba si bituufu, kisinzira ku ggwe bw'obiwulidde bw'opimaapimamu ne bizze nga bikolwa byatugambye bituufu oba atusiba kiwaani. Eke Master Kaundula Bigambo Promax Mabega wa Muzindalo Hajati Nakalembe musomi wa Dwagu tutambula naye bunaku lucha ku nsi kuno nkusaba videos sharing zino azitambule okwetola ensi yonna era videos zino ziwenga ekigalo kalo nompya nja kusaba subscribing ku mukutu gaffe ogwa AKTV Media Uganda tusobole okubeera tutambula nga ffe. I sign out for now, bye bye. Nodera ku nsonga ya okubuzabuza esente z'omulimu omusolo oba sente z'ekitabo. Ono erinnya lye tulina genda lirabikira mu nsonga za the Honorable Anita Moyo yali Speaker of Parliament ey'okumulonda. Kibadde yalabikira mu ngeri nti nno olina akakwate ku mubaka Anita Moyo era nga walabikirako okwo ne ku ddiini emu ekyaleetawo olubuubuumu mu bantu ab'enjawulo. Kati njagala abandaba bategeere Kawalya sooka Kawalya munankyukakyuka kuba bangi nnyo abagenze nsi ne balaba nti bagenze abo nyine ne baatula nti tugenze era tubalabye abasajja n'abakyala abakulu nga bebetrainga struggle nga bagenda. Yes, omuntu ayinza okugamba nti Kawalya sooka waliwo issue gye twalina nnyonnyolako emabega awo teri kintu kiri very challenging nga kubeera olina olukiiko lw'oliko. Nze mbadde ku lukiiko olukulembeze olw'obusiraamu Parliament nga ne bwe twogerera n'essaawa ya kaasi era naweereddwa obuvunaanyizibwa okubeera Secretary General owa Muslim Parliamentary Caucus ya Parliament of Uganda. Enteekateeka eyo yajja nga waliwo abagenyi tulina Obwakabaka bwa Buganda nga Oweekitiibwa Kawaase yali omugenyi mukulu. Ensonga eyo wabaawo okusabwa okwaliwo nti nga abakulembeze ba kokase eyo twalina okubeera ku mukolo ogwo tegwali gwa kiro. Abantu abamu bambala ne gomesi abamu ne beekweka mu bukookolo ne bagenda mu mukolo gw'egito. Sooka omukolo gwali gwa kisiibo ye musajja musiraamu ali sigenze kulondera sipiika wa Anita bali tebayise abaka ba Parliament genda kulonda ani nze nasooka nagendayo ng'Omuganda Obwakabaka bwa Buganda kubanga omugenyi omukulu yali Oweekitiibwa Kawaase amyuka Katikkiro wa Obwakabaka bwa Buganda. Era mu kapasite gye nagendera ensonga naginnyonnyola nali sigenze nti waliyo kye bagezenda okugaba ngenda kuvaayo netuddene era bwe nagenda naye bwe yasiibula nange nenkola ki kubanga gwe nali ngenze naye nali sigenze nti ngenze nti balina kye bagenda okumpa oba nali sigenze nti bagenze kuncompromising. That is why bukyatusa okulonda speaker nalonzemu eyo. Tukkiriza nti waliwo n'abantu abamu ababikola nga babikola mu matumbi budde naddiini bagenda ate ng'oluusi batubeeramu. Yes, nzikiriza nti waliwo abantu be namenya emitima ku lunaku olwo naye nakikola unknowingly era nenvaayo neŋŋamba eggwanga yali nsobi olwa struggle era ebintu ng'ebyo ekisinga obukulu ndooza kumanya nti waliwo kyenkoze naye ekisinga kuddamu kukikola obulamu bwange bwonna naye ati tekifuula oli nti mukwano gwange nnyo. Era ne ba bloggers abamu ababadde bakola ensonga eyo ate bagiriflectingira nnyo ku duwa eyo olwotenze emisajja mu Isiraamu jajja wange eri mukulu wa Twala issues z'obusiraamu ng'era omuntu omulala yenna alina eddiini ye alina engeri gyazihandulingamu. Naye singa yali meeting abayise simanyi bakakuyigira abamu abakodenti abagenda okutamuza kampeyini ya Anita yali sijja kubeerayo ilevuna sikituukako kubanga ndi NUP era tuba tunyisira ebisinga sivudde ku instructions za kibiina tobola ne ku luutu eno twatuuka nga tubabuuza nti kati position nibo baali tugambye nti mugenda genda kulonda naye sijja kugenda baba tugamba nti mugenda kulonda I wouldn't have gone. So bano banaffe tulina ebifo bye tulina ati nalondibwa mu mbaka Parliament ndowooza waliwo abaagala okubeera omubaka abamu baagadde okubeera ba MP ba constituency eyange gyekikirira nga tebananakula nga sinanakulayira kisenge kikumi. So babadde ne beti sijja kulibajjako that is their freedom okwogera byonna bye baagala. Oli ayinza okwebuuza lwaki saayogera nnyo
yes sayogera nnyo because waliwo akaseera k'obeera muno gakati bwe naayogera ngenda njogera ekisaawa zino. That is why sayogera kubanga ebiseera ebisinga enakuzibwa era nkimanyi bulungi nti bw'obanga olina akaseera koyitamu akazibu ona wikono omuntu osinga okuba nayo naye with time mazima ge gasooka obulimba yo bujja kubeerayo. Dolosi oli ayinza okukirenya nagala Dolosi namusanye n'omusajja omulala nga balina we bali naye nga kyala kati era olaba kuloga ne bamu twama onalinye towards kulayira ndoza bamanya nti nino kola omukolo because nze siri mbadde siri azamanya abantu bange b'enterekera and I will never do it. In most cases baba nonze they expect it to appreciate what they have done. Ndoza bamanya nti kawaya agenda kukola omukolo ne bakola siri balina kubeera ku St. Nicholas ogwange Orthodox bamanyi ndoya niko St. Nicholas yamanyika nnyo mu kiseera bya Healing kubanga ye main church y'aba Orthodox mu Uganda. Kuba akola stick endala nga bakitadde mu sana St. Mark bagamba nti amitamu badda batukine ebirala naye tera ababikola baali baffe naye kirungi kye nakola ishu yo nagitwala ku kitebe kama bange ne banyenyi bategezaako ng'omuntu omuwulize ndidi ne ba interveninga mukko bogerako n'abadde babikola sijja kubogera mannya wano kuba ensi ekimanyi babadde balina baganda baffe abali mu diaspora be bayingiza ku platform abo muganda wange ali eyo yes nsima emirimu gyakola mukulu kabuye koza abadde naffe naliko California kusinkana biki ne bamukozesa bami nga tamanyi kyakola era incidences zolaba kaposti yako katandikira uwe yakakola then ne kana akasembyeyo waliwo n'akajjaawo ka listi kunali ku listi ya Museveni nga minisita wa Kampala ekyo nakyo ne kigaana bagenza okufulunya listi nga kyefotogabye statement kibaali bawadde nze abo bennyini abadde babikola era kati basembezaayo nti bagensa moninze aba munaye kale bwana abansomoninze nyakulinda ebbaluwa nkoleki njifune then ngende because omuntu bonga nti mbadde nyina akakwata negumu ndide akakwata ako koyogerako kekaliwa wala saagala muntu ukalo ogamba nyina akakwata yes waliwo proof giretu because nze ndabye ku list z'abantu abagenda nga ne basenga sente za Anitamongo bamu sako ya parliament bamu banks ezimu esinanga balinnya Kawalya anywhere zanita simuguzanga ku property ngo Uganda zenkedde yesu ndi mulyo esitingomo nesiguzanga kanita azibedde simoze so naye waliwo abantu sigenda kiteka that's why era nyako baza mainstream media because issues ezibadde entuufu zonna zibadde zapyinga mainstream media issue eno teyajja ko mainstream media era banaffe babadde bagitambuza ku mikutu emirala n'ebirala naye nga njala okutegeeza abatulaba n'ababadde bagoberera ensonga zaffe abakola Kawalya kubanga lyonna mu bukulembeze bwange challenge zino badde nzisanga era nga abantu bakeera nnyo olina okwagala okutanishinga erinnya lyo. Okay, oyo ye mubaka Abubeka Kawalya abadde atangaaza ku bibadde bimwogerwako nti naye ekigaali kya Anita Amongo kyandi muyoola. Mu NUP wotewozaako abaana bakuyoola. Kawalya abadde agenze. But of course, nze simumanyi nnyo ono omubaka era sijja kulimba nti I know anything about him. Mulaba bulabi ng'omubaka wa National Unity Platform era ekibiina we kyaddamu ne kimuwa card okukikiikirira. Of course nagamba nti yes, why not? Kibiina kisazeewo kitegeeza kimulabyemu omulamwa either muwulize oba ali capable okuba nga asavinga mu kifo ekyo. Naye era mu mbeera y'emu abantu ng'abo abamu munnaye osobola omulaba wano eno okumba alina eddiba eddala. No one knew Kazibwe Bashiri would be what he is right now. By the way, Kazibwe Bashiri is a very rich young man. Very rich. Naye ng'obugagga bwe n'amataka g'alina n'ebibanja by'alina Kazibwe Bashiri abikoledde emyaka gibadde ena gy'abadde mu parliament.
ndowooza emu ku bantu tulina obuwulirizaako eyo gundi gy'alaga Hollywood ye Uganda gy'alaga naye erina okunoonyerezebwako naye nga it is really good omukulembeze okuba nga balina kye bakwogeddeko n'ovaayo n'oclearinga the air kiyambako abantu omumanya amazima n'oyo kituyambako naffe omumanya nti ono yasasuddwa okukola kino oba alina ensonga motive lwaki akola kino. So always abakulembeze we bakusalako omugambo don't keep quiet. However era waliwo abasinga abasala omugambo nga mutufu is not worth your reply. Waliwo omuntu ajja okwogera ebigambo nga mbutu tolina muwa budde kati nga dini savavayo okwogera ku Joel Ssenyonyi nga muwa budde oyo naye tumumanyi aba alina gwakolera. Kali Lugambo Pro Max amanya bampita simple. We link up later on. Wabula maliriza video eno nga kutegeeza gwatulaba bassebo ne bannyabo omwana agolaba ku screen yawo yetaaga okutwalibwa mu ggwanga lya India okulongoosebwa alina ekituli ku mutima. Gwe wenna alina obuyambi nja kusindika ku namba ya taata we eri 0740409431. Bambi mbeegayiridde. We link up.